take this opportunity. Njagala okutwala omukisa guno. Please tell your American government to stop sponsoring oppression in Africa. An internet blackout and killings of unarmed civilians. The harassment of Bobby Wine, his family and members of the National Unity Platform is unacceptable. Balumbye ne bonona buli kimu nga police ebagadinga. Thugs keep attacking us, guarded by the police and the military. And now they are beating us for campaigning in a place that the Electoral Commission knows we're supposed to be campaigning. But we need to do more. We have the means to do more, because today it is Bobby Wine in Uganda. Last year it was Tundu Lissu in Tanzania. And next year it might be Alberto Costa Jr. in Angola. Look at what the police and the military are doing to us for no crime whatsoever. But we shall overcome. The Council has to hear high voice and the opinion of this Parliament about these very tragic circumstances that are happening in Uganda. Mauri agaka gwawe twogerera ng'ebintu byongedde okwera bikaluba munda mu gavumenti ya Mamitibwa Bulwa omusajja omukadde ow'enkofiira General Museveni kakati nno ebigambo byongedde okwera bisajjuka. Abanene mu gavumenti ya NRM bongedde okwera basattira oluvannyuma lwa Parliament eno okutula olunaku olw'eggulo n'ebyayogereddwako byonna. Kakati amawulire galaga nti waliwo okulya n'okomba essuwaani munda mu bitongole naddala ebyokwerinda. Kakati ekkooti y'ensi yonna eyingidde mu kintu kino ekyakalulu ka 2026 akaakubibwa ng'ennaku z'omwezi 15 olwo General Museveni n'alangirirwa ng'ennaku z'omwezi 17 omusajja amanyikiddwa nga Mujenyi Simon byabakama. Abasajja bano abazungu oluvannyuma lw'okuba ne bategeeza ensi yonna nti bo tebakkiriziganya n'ebyo byava mu kalulu. Kakati nno okusattira mukwano gwa ngabo genda okwera ng'olaba mu katambi k'olunaku olwaleero mu gavumenti ya Mwami Museveni kuli ku kika kya waggulu. Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo mu mwaka gwa 2023 ng'akalulu kaakaggwa akabbibwa era mu mwaka gwa 2021 yatambula emirundi mingi nnyo, yalinnya ennyonyi nnyingi nnyo, yali omusajja ono tava Bulaaya. Kakati ne batandika n'okwera nga bajyoteekawo ebigambo nti ono aba agenze mu kusanyuka, aba agenze mu masanyu ge, era aba ali mu malala gakubeera mbu ye serebu China kyano nayo mu mawanga gano aga Bulaaya. Kati watuukidde olunaku olwaleero ng'ebigambo Kyagulanyi Ssentamu Mitembo byazze ng'ayogera emabega nga bw'ogenda okwera ng'olaba mu butambi omu bwe tugenda okwera nga tukuzannyira bituukiridde. General Museveni ayolekedde okwera ng'akubibwa jjeeke. General Moses Kainerugaba ayolekedde okwera nga ayolebwa. Kyokka nga n'abakulu bangi nnyo naddala mu bitongole ebyokwerinda abagenda okwera nga bano bakwatibwa n'okwera nga banoonyerezebwako ku misango egy'enjawulo ejazzibwa mu kalulu ka 2026 mukwano gwange tukubye emabega mu mwezi oguwedde. Kakati nga bwe nakulaze olunaku olw'eggulo ng'omusajja Lubongoya yenyumizaamuko ne Parliament eno era ku mukutu ogumanyikiddwa nga Zoom. Kati Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ate naye asuubirwa okubeera ng'ayogerako eri ensi yonna. Wuliriza nga bano bakyasatira olwa Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okubeera ng'abataddeko akaliro. Ate omusajja ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi guno gwennyini ogwokubiri agenda kubeera mu kiyitibwa Geneva Summit. Geneva Summit eno ngenda kubeera nga nkuulira bingi nnyo ebigikwatako era na biki byazze ng'ayogera oba lwe yakyalayo omulundi ogwasooka mu 2022 biki bye yayogera ebyateeka ensi ku bunkenke nga bye biviiriddeko ne General Museveni olunaku olwaleero okubeera ng'ateekebwako enninga abasajja bano abamanyikiddwa nga aba European Union Parliament. Kakati Kyagulanyi mu nkola y'emu nga Lubongoya esigi gye yeeyogereddeko ne Parliament eno agenda kwera nga yeetaba mu summit eno egenda okwera ng'ennaku z'omwezi 18 wali mu kibuga Geneva mu ggwanga erya Switzerland. Wabula njagala nkutegeeze nti Parliament eno eyatudde eya European Union kakati no eriko ababaka abawera ddala 720. Ababaka 720 nga bava mu nsi eziwera ddala 24. Kakati bonna nga batudde babeera 720. Naye olunaku olw'ejjo abayogeddeko bonna basinze kwera nga bakomerera gavumenti ya Mwami Museveni ssaako n'okubeera nga ate bateekawo embeera ey'okulaba nga Kyagulanyi afuna obwenkanya ssaako ne bannayuganda okubeera nga akalulu kaabwe tekafattayo amaanyi gaabwe ge baamala emyezi 3 Kyagulanyi ng'atambula okwetolera eggwanga Uganda ng'anoonya akalulu kakati nno tebibasalira bwereere oba tebibafa ttogge.
Ampuliriza nkusaba akatambi kano okantereka ekigalo kasobole okubeera nga katolontoka buli munnayuganda akafuneko kopi kubanga ekijja mukwano gwange si muntu gw'abadde alowooza nti ebintu byaggwa Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okuvayo ne yeekweka okubeera nga yadduka ku security ya General Museveni ne yeekweka ng'afuna access okwogerezeganya n'abasajja bano. Ampuliriza kyeyayagaliza embazi Kibuyaga amaze okubeera nga amusuulira. Nkugambye ng'ennaku z'omwezi 18 waliyo Geneva Summit Kyagulanyi wakubeera nga ayogerako eri ensi. Kaakati maamawo e Switzerland Kyagulanyi Ssentamu Mitembo agenda kubeera nga ali ku Zoom era mugenda kubeera nga mumwota buliro. Singa bino byadduka tebibaddeewo maama awo e Switzerland mubadde mugenda kubeera nga Kyagulanyi mumwota buliro. Kakati no Kevin Mundabire ate ne Muzeyi Taata twongere okubeera nga tumusabira essaala Omukama Katonda ajja kubeera nga amusuusa. Ampuliriza bingi tugenda okubeera nga tutunuulira ebya Geneva tugenda bitunuulira ebigenda okuddirira ku General Museveni kyagenda okutuukako oluvannyuma lwa EU Parliament okubeera nga yatudde byonna mu kaleero ndulundu. Kaakati nno bingi nnyo ebikwatagana n'abasibe waliwo akabadi General Museveni kayagala okubeera nga azannya. Jukira nti ono Parliament eno yamutadde ku nninga n'emutegeeza ate buli musibe yenna yasibibwa ku lw'ebyobufuzi ate watali kakwakkulizo nti mukkirize emisango tubate ebyo nedda nga tebiriiwo olina kubeera nga oyimbula abaana b'abantu kubeera nga badda mu maka gaabwe kulabirira bamaama baabwe kulabirira baana baabwe saako okubeera nga ate n'obulamu bwabwe obujja kumugwa kuwa buteeka okumala emyaka n'ebisiibo awatali misango. Omusajja ono kiki kyayagala okubeera nga azannya ba Yusufu Nsibambi kye batambuza kyonna ogenda kubeera nga okimanya ebiri emabega wa General Museveni w'okutandika okujja emisango ku basibe nga Alex Waiso gwe batandikiddeko. Nkugambye nti waliwo amaanyi ag'enjawulo agali emabega agasindiikiriza omusajja ono okubeera nga akola byakola olunaku olwaleero. Byonna mu kano tugenda kubeera nga tubiraba. Teekako ekigalo tumale okubeera nga tusalako ekyeno ate tusumulule mu butongole ng'enkola yaffe. Kyagulanyi myaka 44 yagiwezezza olunaku olw'eggulo. Happy birthday, dear Bobby. Happy birthday. Mazalibwa ga Kyagwe. Yes, mukwano gwange mpuliriza nzikiza nkulamuseko ina mu bitundu by'ensi gy'osinzidde okubeera ng'osaze okutambula naffe. Mukutu gwankyukakyuka, mukutu gulwanira ddembe lya Munnayuganda. Kaakati nno okwetoloola eggwanga Uganda n'okwetoloola ensi yonna yadde nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo talabikako gy'ali, tugenda mu mwezi mulamba ensi temanyi waali. Abasajja bamulemya amaka ge. Kaakati nno Bannayuganda basazeewo okubeera nga buli omu waali ate waakuliza olunaku lwe olw'amazaalibwa okuweza emyaka 44 egy'obuto. Kakati ono nakugambye olunaku olw'eggulo nti yazaalibwa nga General Museveni bwabulwa yayingira dda ensiko, era General Museveni yagenda okubeera ng'akwata obuyinza mu mwaka gwa 1986 ng'omwana ono wa myaka 4 gyokka egy'obuwere. Kati wa myaka 44 egy'obuto olunaku olwaleero. Kakati nno tumwozaayoza na bingi nnyo byalowooleza eggwanga Uganda. Tumusabira Katonda asobole okubeera nga bimutuusako ate ensi yaffe esobole okubeera nga enunulibwa mu mikono gyabo. Ate mukwano gwange abasajja abazungu bwe baavuddeyo ne balangira obulyake obubbi n'obukenuzi sako n'omusimbi omuyitirivu gwe babawa nga bano boolekedde okubeera nga bagubajjako ng'ani nsonga Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Wabula nga amazaalibwa agaaliwo omwaka oguwedde mukwano gwange gazaala leenya gakuba ebbala ddene nnyo ku kibiina kya NUP saako okubeera nga gano amazaalibwa enteekateekebwa yaago ate abasajja aba NRM bagavunula kifuulannenge okukkakkana nga bakozeseza amateeka amakyamu oba amateeka aba NUP ge bagamba nti tegaliiyo, era nga bano abasajja bataddewo olukongolo ku banna NUP abaasanyuka
mu mazaalibwa gano. Njala tusooke nabyo tubirabe ate bwe tubivaamu tulyoke twolekere owulirize gavumenti ya Mwami Museveni kyeyolekedde kyokya. Nkugambye nti ebinaava mu gy'ebiraka Jeno Muhoozi okuvaayo okwetonda tulowooza nti byali byakusaaga. Abasajja baamaliridde, abasajja baasazeewo mu bukaawu mu bukambwe bagamba ekimala. Omusajja Jeno Museveni byakoze bannayuganda okwetoloola ensi yonna, empisa gyazze nga yeeyisaamu n'ensigo gyasize mu mutabani we. Ekyamazima bino birina okubeera nga bikoma. Kaakati EU eno Parliament kasiteetuula n'ekutuulira mukwano gwange eyiyo abika abalina kubeera nga ayambala. Kansooke nkulaga ebyaliwo omwaka ogwedde. Kaakati nno 2025 bwe tubivaamu tulyoke twolekere mukwano gwange ng'enkola yaffe ate tusumule mu butongole. Ennaku z'omwezi 12 ogwokubiri 2025 Ssenkulu w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu yali ajaguza amazaalibwa ag'emyaka 43 ng'atuuse ku kitebe ky'ekibiina e Kavule mu Makerere. Abawagizi b'abeeyita ba Foot Soldier baali bategese okumwewuunyisa. Ng'afubutuseeyo bano yasanga bakoze ennyiriri giyite parade eyeefaanaanyiriza ey'ekinnamagye era omukulu n'abayitamu mpolampola mu ngeri y'okuzirambula nga bw'olaba abakulembeze bwe bayita mu nnyiriri okubaweesa ekitiibwa. Bino byonna byali bikulembeddwamu Ssaabakunzi w'ekibiina Fred Nyanzi wakati mu ssanyu. Bino nga biwedde gavumenti yalinga ebasizza akasiiso wabula waayita mbale abali mu nnyiriri zino ne batandika okufuna okutiisibwatiisibwa naddala okuva eri omuduumizi w'eggye ly'eggwanga Muhoozi Kainerugaba ng'abajjukiza nti kye baali bakoze kimenya mateeka era ng'essaawa yonna kaali kaakubajjuutuka. N'entaayi teyasala bano ne batandika okuvumbagatibwa omu ku omu era abawerako baggalirwa nga n'okutuusa kati bakyatemeza mabega wa mitayimbwa. Mu ngeri eyeewuunyisa amazaalibwa ga Kyagulanyi agaleero we gatuukidde nga naye kennyini aliira ku ttale olw'omuntu y'omu omuduumizi w'amagye okumutiisatiisa nga bw'agenda okumukwata amukoleko ebyambyoni. Obutaagala amazaalibwa ga mukama waabwe kubayitako gatyottayo ba Foot Soldier beekozeemu omulimu batandika okusonda ensimbi ezinaayamba bannaabwe abali mu makomera naddala abantu b'omu nju zaabwe be batakyayinza kukolerera. Okuyambako ku baana b'abaprisoners abali mu makomera, abaana abafiirwa basawo nga Mwami Museveni ne mutabani we nga be baabata. So nenkola kano ka contribution ku live yange ne basobola okusonda sente zino era mwenna abasonda sente zituuse. Ensimbi ezisoose zikwasiddwa omuwanika w'ekibiina Benjamin Katana atubuulidde nti amazaalibwa g'omulundi guno basazeewo okugakuza nga beefumiitiriza ku mbeera bannakibiina kyabwe abali mu makomera gye bayitamu naddala abo abalina abaana abateekeddwa okuba nga baddayo ku masomero. Ku mbeera Abanayuganda naddala bali mu makomera ku nsonga za byabufuzi nga tebaaza musango gwonna okuggyako nti baasalawo obutawagira Mwami Museveni ne gufuuka omusango. Kati abamu bamaze mukomera ebbanga ddene, abalala babakutte mu kulonda kuno okubaddewo. Jose Nnyonyi nga ye mwogezi w'ekibiina kino mwennyamivu nti bangi ku bantu baabwe abazze bakwatibwa n'okutuusa olwaleero tebaweebwanga nsonga eri mu kanigguusa lwaki baabaggalira. Si musanyufu ne bannabyabufuzi abatandise okukwenyakwenya Kyagulanyi mbw'ave mu kasonda gye yeekukumya abalaga ekiddako. Buli omu azannye paati yo. Kakati bw'oba oli mukulembeze olaba ne Foot Soldier bagamba nti yes n'okuba president taliiwo tumanye ensonga lwaki taliiwo ffe katusigale nga tuzannya paati yaffe naye ate omukulembeze agamba nti nze Kyagulanyi asooka aveeyo n'okubadde wagudde mu kalulu tekitegeeza nti tukyalina kyosobola kukolawo. Robert Kyagulanyi olwaleero akoonye emyaka wajinda bannamwena ng'omukama akyamubisseeko obusubi wabula nga talina waayinza kusinziira kuwuuta supu wa nkoko mu lwatu. Yeebaze Kabambaggulu okumutuusa wano kubanga bulijjo tebifaanana abifuna n'omusezi tafaanana nnyama. Kakati nno bwe gutyo essanyu byazaala amaziga mu birthday eyaggwa oba mu kukuza amazaalibwa ag'omwagalo w'abangi Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo Ngobi Sulaimani omusajja okero. Kakati nno wetuukidde olunaku olwaleero nkugambye nti amazaalibwa gano ng'abasajja era baagateddemu dda ekijingi nga musajja wattu bamuliisiza ku nsiko era obutambi bw'enkula ze bungi bannayuganda
bagenze maaso n'okweranga bamuselebratinga n'okweranga bamukulizako amazaalibwa yaddenga bano tebamanyi gyali nga bagamba nti oba obutambi obulabye kimanye nti ffe tukulowoozaako era tukwagala era tukyakulimu nnyo nga bwe tuzze nga tukubeeramu okulaba nga gwakutte omumuli ogutwala eggwanga lyaffe mu nfuga eya demokulasi oba mu nfuga eyitibwa eya ssemateeka. Ampuliriza nzikiza mu butongole nkulamuseeko gy'osizidde mu bitundu by'ensi okwera ng'osaze okutambula naffe mukutu gwa nkyukakyuka gulwanirira ddembe lya Munnayuganda. Sheikh Ashraf gw'otambula naye musajja musomi wa Ddwa Kayingo ng'olina ekizibu kyonna mu bulamu ku namba esembe 3711 mukubireko ajja kubeera nga akuteerako akabaani akwe n'amazzi ga lukuya ekyamazima embeera ejja kubeera nga edda mu nteeko kubanga okuva edda bajjajjaffe emabega bajjanga basoma edduwa era nga Katonda azaanukula era nga zikolera ddala. Kale nno mwekwate ku namba esembe 3711 embeera ejja kubeera nga ekutereerera. Ampuliriza awatali kulwa tutandikiddewo mwaka gwali gwa 2022 Robert Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yeetaba mu summit emanyikiddwa nga Geneva Summit wali mu ggwanga erya Switzerland. Wabula ono si ye summit yokka gye yalyogereramu oba gye yalimu okwetolola ensi yonna. Kyagulanyi yamalako emyaka 3 egyo ng'atambula butambuzi mawanga ga Bulaaya. Omwaka ogwa 2022 omwaka ogwa 2023 n'omwaka ogwa 2024 Kyagulanyi yali atambula okwetolola ensi yonna okugenda maaso n'okubunyisa ekifaananyi ekituufu ekya Generality Wabulwa na biki ebigenda maaso mu nsi yattu mu ggwanga Uganda eyali emaze emyaka egyali mu 35 ng'eri mu kizikiza ng'ensi General Museveni yagisiba akakookolo yagisiba akatambala mu maaso nga byayogera musajja wattu mu Uganda ate si bye bikolebwa. Kakati no summit eno nkugambe nga ennaku z'omwezi 18 Kyagulanyi Mitembo agenda kubeera nga addamu okubeera nga ate afeesinga abasajja bano ayongere okubeera nga ayogera ku ebyo ate mukwano gwange byayogereddwako mu Parliament eya European Union. Kakati no General Museveni akasatiro n'obunkenke keeyongera buli lukya Kyagulanyi nga tebamanyi gyali Kyagulanyi nga yabaddukako labwe agenze mu maaso ate okubeera nga afuna omukisa UN bwemukoowodde ajje abeeko ne kyayogera ku nsonga ezigambibwa nti zaabaddewo mu kalulu ka 2026 agenda kwongera okwanika obuziina obwa gavumenti ya Mwami Museveni. Jjukira nti ono Mitembo bwe yali mu summit ey'e Geneva mu mwaka gwa 2022 yavaayo ne yeeyogerako ng'omuntu n'amala n'akutegeeza nti byeyogeddeko ng'omuntu oba byategeezezza nga abyerifaalingako oba nga ye example entuufu eriwo gye baali balaba bangi nnyo ku bannayuganda bye bayitamu mu ggwanga erya Uganda ekyawuniikiriza ensi na butyo omusajja ono bwe yatulugunyizibwa mu kalulu ka 2021 akaali kaakamala okubeera nga kaggwa. Kakati nno nkugambe nga 18 agenda kubeera nga asisinkana abamu ku abo be yasisinkana era n'abamu ku abo ba representative b'amawanga ku Parliament eno eya EU abavuddeyo ne boogera ebikikinike eri gavumenti ya Mwami Museveni. Kyagulanyi agenda kuddamu ayogereko gye bali kubanga mu summit eno bagenda kubeera nga mukwano gwange ate babeerayo wali mu ggwanga erya Switzerland. Kati Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yavaayo n'ayogera ebigambo bino njagala osooka owulirize. Ebigambo bino yabyogera mu lulimi Luganda era nga yakava mu summit eyo ey'e Geneva n'agamba nti General Museveni tugenda kubeera nga tumuteeka ku kisenge. General Museveni we tumwagala we tuli mu mutwala. General Museveni we tumwagala we tuli mu kubeera nga tumutwala oba ayagala oba tayagala alina okubeera nga atuuka ku ekyo bannayuganda kyabatuusizzaako. Ebigambo bya Kyagulanyi byali bitono nga biringa ebyokusaaga naye gye twolekera bigenda kubeera nga mukwano gwange birabikako. Njagala obiwulirize kubanga bwe yava mu Geneva yagamba tutandise olugendo olw'okulaba nga General Museveni tuwunzika obufuzi bwe obwannakyemalira mu ggwanga Uganda. Njagala osooka owulira ebigambo bino nkugambe nti waliwo ne summit endala mpitirivu Kyagulanyi mwe yatambula mwe yakangulira ku maloboozi n'abazungu ne batya. Ngenda kubeera nga ate nabyo ebigambo mbikuwa okkirize nti Kyagulanyi talina gwattira ku liiso kasa kiba nga kiri ku demokulasi kasa kiba nga kiri ku human rights. Omusajja ono ekyamazima atabuka n'abazungu bennyini abalya mu lulime ne mu luzise banoonya we badda era ne beebwalabwala mukwano gwange nga obubbi nga balabye ku Kyagulanyi. Kakati njagala owulirize ebigambo bino okkirize obwogaane General Museveni gy'alaga ebigambo si birungi ku sayidi ye. Twagala Museveni, twagala mutabani we Muhoozi, twagala ne bano bonna abatemu abayita bajenero bonna batekebweko nati era njagala okubulira olunaku lwaleero nti development zigenda mpola
naye kyetufuna tuba tukifunye. Olunaku lugenda kukya, nze nga nkyogera ng'asaaga, olunaku lugenda kukya ekkooti y'ensi yonna efulume ekibaluwa kye bakuntumye nga Museveni ne bwe bamukwatira Tanzania oba Congo bamukababuka bijeke nga bagamba gwe tukutwala wa mu kkooti y'ensi yonna. Ekyo kitwagala kubanga Museveni criminal, he's an international criminal. Aina ebikolobero bingi, aina emisango gye bayita crimes against humanity gyakomitinze gyagenda maaso n'okuzza. Kakati ebigambo bino omukulembeze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yabyogera nga yakava mu summit emanyikiddwa nga Geneva Human Rights and Democracy. Kakati omusajja yamubuuza, olowooza nti okugenda mu mawanga aga Bulaaya entakera okulinnya ennyonyi buli mwezi kina kye kigenda okugattako ku ggwanga Uganda, oba kigenda kwera nga kisimatula kitya eggwanga Uganda ku mutego abasajja kwe baagissa? Omusajja yamuddamu n'amugamba nti mpola mpola kimu ku kimu tugenda kwera nga tutuuka eyo gye tulaga. General Museveni atuuke n'ekiseera okubeera nga bw'alinnya mu ggwanga erya Tanzania ono bamukuba jjeeke. Kakati byalinga ebigambo by'okusaaga nga bwe yayogera, naye olutuukidde olunaku olwaleero ng'abasajja balumye ejjiiko. Olunaku olw'eggulo mu katambi ke twakoledde mukwano gwange nakulaze abasajja bwe baavuddeyo nga bakawunga omususa nga bagamba ti General Museveni kimala mu ggwanga Uganda, ebikolobero bye bakola birina okubeera nga mukwano gwange bikoma. Wuliriza, Kyagulanyi Ssentamu Mitembo olunaku lwe yasooka okubeera nga alinya ku stage mu summit eya Geneva okubeera nga ayogera ku ddembe ly'obuntu n'enfuga etambulira ku mateeka. Kakati omusajja ono yeewunyisa ensi bwe yavaayo n'abawa sitole buli omu gy'awulira, ate mwana wattu olutiko ne lwongera okubeera nga lumumera, era n'ategeeza nti naye kyamutuukako butuusi okuzuukuka n'okutegeera nti tali seefu mu ggwanga Uganda ng'omuntu. Binazze nga abitugamba nti tewali ali seefu paka nga ffenna tuli seefu. Kakati akugamba nti ye ku myaka 23 yali musajja nga serebu era nga mu Kampala ye wakabi era nga ennyimba aziyimba ez'abakazi ezibakwana ezogera ku ssente, naye nga tayimba ku ebyo binyiga abantu na biruma abantu mu ggwanga Uganda kubanga kyali tekimutuukangako. Okutuusa omusajja ono lwe yakubibwa MP n'aggiba mu mmotoka y'empya n'ateekebwa ebweru. Kakati musajja wattu n'aswazibwa ku musimbi omuyitirivu gwe yali alina ng'amanyi tewali ayinza mukwatako yadde omusongako mu nsi Uganda. Kakati omusajja n'amutegeeza nti lino eggwanga talina kubeera nga alyeragiramu kubanga lyaliko bannannyini lyo. Eno gye byatandikira okutuuka Kyagulanyi okugenda mu samiti eno n'okwetaba mu byobufuzi okutuuka olunaku olwaleero omusajja waateredde ensi yonna ku bunkenke ng'eggwanga Uganda yatuuse n'okuliteekesaamu eddakiika ezisoba 30 nga lye boogerako mu European Union Parliament. Kakati njagala nsooke nkuwa ebigambo bino Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bye yayogera mu samiti eyo. Bwe tubivaamu nkugambye nti waliwo enteekateeka ey'okuta abasibe nga General Museveni ayagala kubateera mu kabaddi akalaga nti ono abasajja balisi be bamunyize okubeera nga ate abasibe bano, saako n'embeera gy'ayolekedde oluvannyuma lwa paalamenti eno eya European Union okubeera nga yatudde ate wali mu ggwanga erya Bufalansa. Ebigambo gye byafulumidde nga bikaawu ddala nga byolekera eri omusajja mukulu ti bwabula ow'enkofiira mutabani we General Moses Kainerugaba saako n'abo bonna abamulya mu ngalo oba gavumenti ye okutwaliza awamu. Ebigambo bye bino sooka obiwulirize ate oluvannyuma tuyongereyo nga n'ekigalo kw'otadde kubanga buli munnayuganda alina okumanya nti tebinnaggwa. Omusajja obuwanguzi ku luno bwe yanyakulula bulabika nga bumulakidde. To share my story, which also represents the story of very many Ugandans that have endured human rights violations for the last 36 years. I never intended to get into politics, and neither did I pay much attention to the political space until my personal consciousness was awakened rudely by my personal humiliation at the hands of a security operative. I'm a musician, and in 2005 I was the hottest artist in town, singing about parties and girls and money. And so, like any other 23-year-old who is successful, I went out and bought a big fancy car, a Cadillac Escalade with spinning wheels and a personalized number plate, Ghetto. One day, I was at a nightclub in Kampala when a security operative pulled me out of my brand new car, slapped me in the face and put a gun on my head. And he asked me, "Yo, why are you showing off? Don't you know that this country has owners?" I drove away humiliated
And this horrible feeling was all over me, a feeling of you deserved it. Because he was right, I thought I was safe as a celebrity, partying with the rich and powerful military generals, whining and dining with them. But I did not know that it didn't change the reality that I was just a boy from the ghetto, and that I would not be free from their oppressive rule until everyone in Uganda was free. That incident reminded me of the humiliation that many Ugandans faced every day. I couldn't forgive myself for having allowed my temporary and deceptive comfort and elevation from society to blind me from the plight of my fellow disadvantaged people. And I decided on that day that moving forward, I would be a voice of social justice. Okay, kakati mukwano gwange eyo yali 2022 2026 nakugambe nga nakuzo mwezi 18 mwezi guno gwe nnyini wabula ennaku mbale ku ngalo omukulembeze Kyagulanyi oba atya oba ali mu mpuku alina okubeera nga ayogerako eri abasajja bano mu samiti eno ekwatagana ku ddembe ly'obuntu sako n'enfuga eya ssemateeka okwetoola ensi yonna balina okubeera nga bamwegeka amatu saako n'amaaso kugakanula enkalirize oba anaabawo fiziko oba ataabeewo fiziko naye nga kisuubirwa nti ono agenda kubeera ng'ayogerako eri abakulu bano ng'ayita ku mukutu oba oliawo ogwa Zoom oba enkola yonna gye banaaba bataddewo omusajja ono okubeera nga abawuliza asobole okubeera ng'ayogerako nabo naddala ku ebyo ebyagenze mu maaso mu kalulu aka 2026 nga bongera okuŋŋaanya obujulizi ku ebyo ebiruma gavumenti ya Mwami Museveni sako n'okubeera ng'ate natti zijolekera n'akaseera akazibu ennyo okulaba nga abakungu mu gavumenti ye abatamugambako yadde okubeera nga bamukuba ku nsoloboto ate nabo kibatwaliramu kakati mu ggwanga erya Switzerland nga boolaba ku katambi awo omusajja wagenda okubeera nga asinziira okubeera nga ayogerako eri ensi yonna mu kibuga Geneva mu ggwanga lya Switzerland wali ku UN headquarters kakati omusajja wagenda okubeera nga ayogerako eri ensi ku luno agenda bagamba biki mukutu gwa nkyukakyuka byonna ojja kubeera nga obifuna butereevu nga enkola yaffe bwe tuzze nga tubikuwa byonna ebigenda mu maaso mu ggwanga Uganda. Kaakati Robert Kyagulanyi Ssentamu Tembo amagoba g'okubeera nga yatambula nnyo mu myaka 3 gye nnakunnyonnyodde omwaka 2022 omwaka 2023 ne 2024 tutandise okubeera nga tubirabako munda mu ggwanga Uganda singa omusajja ono yali tatambudde nnyo kutalaaga nsi yonna ekiriwo olunaku olwaleero n'okutuuka okutuuza European Union Parliament tekyandibaddewo kyova olaba nga abasajja bagezangako okuteekawo ebiboozi nti ono ne bw'anaatambula talina kyagenda kukola era mbw'atambula mu kweraga mbw'atambula mu masaali era ali malala abasajja bagasumba babyogeranga kati olunaku olwaleero bannayuganda mutandise okutegeera omugaso gwa Kyagulanyi lwaki yalinnyanga ennyonyi entakera era nga buli waazi we yagifuniranga okwogerako eri ensi musajja wattu yateekangako omuteganswera n'asobola okubeera nga awubayo olubu lw'ekigere n'atuusa eddoboozi ly'Abannayuganda kakati omusajja ono bwe yali mu bitundu ebya South America eno gye yasinga okubeera nga akubira amawanga ga Bulaaya ate nago ne gatya jjukira mu kusooka yasooka n'agakuba ng'awumba engalo kati bwe yatuuka ekiseera n'alaba nga abasajja tebawulira omusajja Kyagulanyi yakangula ku ddoboozi ampuliriza yavaayo n'alangira amawanga ga Bulaaya okubeera nga ge gasasulira ekitta abantu ekigenda mu maaso mu Afirika n'avaayo n'ategeeza amawanga ga Bulaaya okulekeraawo okusasulira okunyigiriza abantu naddala Abafirika mu mawanga gaabwe ng'okusingira ddala olukongolo yaluteeka mu ggwanga erya Amerika kubanga yali mu bitundu ebya South America wali mu Santiago mu Chile kakati n'omusajja yavaayo n'atabuka ensi yonna mwe yatiira era n'olunaku olwaleero ng'abasajja bano bwe baba nga boogera ku bikwatagana n'eggwanga Uganda bamanya nti waliyo omusajja Kyagulanyi atabatya era ye bw'abanga abalumba ababuulirako ate ng'omusezi agula essuwaani nti nagiguze kubeera ng'ate ndiirako bantu bange omusajja ono tattira muntu n'omu ku liiso yavaayo n'ayogera ebigambo bino njagala obiwulirize nnyo kubanga n'olunaku olw'eggulo abasajja babisimbyeko essira nga bagamba tetugenda kutunula butunuzi
ng'amawanga gaffe gakwata omusimbi ne gaguwa abasajja abatulugunya abantu, tetugenda kuddamu kukkiriza kulaba amawanga gaffe nga gakolegana n'eggwanga erya Uganda eritulugunya eritta erinyigiriza abantu, nga n'omukulembeze eyavaayo okwesimba ku General Museveni amaze emyaka 40 ono baamugoba mu makaage ne famire neewaŋŋanguka. Ebigambo bya Kyagulanyi bye byazadde ebigambo by'omusajja eyavuddeyo n'ateeka ku nninga amawanga ga Bulaaya okwekobaana ne badikiteeta okunyigiriza Afrika. Bigambo ki? Njagala obiwulire nabyo. Bwe tubivaamu olwo ndyoke nkutwale mu General Museveni kyayolekedde ekyawamu nga Kyagulanyi amaze okubeera ng'amwetooloola. Kati ono Kyagulanyi mulalamu. Wulira. Finally, brothers and sisters, wanabadde amaliriza speech ye empanvu gy'akoze abadde amaliriza kino kye njagadde okuwa. I want to take this opportunity, njagala okutwala omukisa guno, this historical event, to appeal directly to all my African American brothers and sisters. Please, please, and please tell your governments through your elected representatives in Congress to stop sponsoring tyranny in Africa. Kyagulanyi Robert Sentamu nga bw'omuwulira abadde asaba Abafirika Abamerika abagenda maaso n'okulabika nti bawangalira munda mu ggwanga lya Amerika agenti bannaye gavumenti yamwe mugigambe kerekeraawo okudisponsoringa tyranny. Enduulu ne zivugira Kyagulanyi. Please tell your American government to stop sponsoring oppression in Africa. Mugambe gavumenti ya Amerika erekeraawo okusponsoring okuteeka ssente mu kunyigirizibwa mu Afrika. Enduulu endala. Please tell the US government through your elected Congress members to stop paying for our death. Gavumenti ya Amerika mugigambe erekeraawo okusasulira okufa kwaffe. Kyagulanyi ali mu Santiago Chile. The United States government currently supports the military regime of General Museveni. Era n'agamba nti kyamazima nti gavumenti ya Amerika ewagira gavumenti ya President Museveni. Please stop it. Kati n'ebigambo bino byateeka ensi ya Amerika ku minzaani. Ebigambo bya Kyagulanyi byateeka ensi za Bulaaya zonna ku minzaani. Era baatandika okutwala eggwanga Uganda ng'ekintu ekiri siriyasi n'okwongera okutunulira enkola za General Museveni n'okumwongerako obukessi obw'enjawulo. Twalaba ku nnyonyi ya ggwanga erya Amerika eyeebungeetera mu bbanga ly'eggwanga erya Uganda ebbanga eryawerako, era kigambibwa nti eno yakuba ebifaananyi n'okubeera ng'ate eyina ebyama bingi nnyo bye yasomola mu ggwanga Uganda munda. Kaakati nno Amerika nga Kyagulanyi amaze okubeera ng'agiteeka ku minzaani n'okubeera nga naye agissa mu ttaala ku nkolagana yaayo ne gavumenti ya Mwami Museveni, abasajja balinnya ku kyowakati. Twatandika okulaba ku nvumbo eziva mu ggwanga erya Amerika nga zoolekera abasajja nga zoolekera abakazi mu gavumenti ya Mwami Museveni. Abasajja ng'aba Erweru, abakyala ng'aba Anita Amongo, abasajja ba Kale Kayihura, bano bonna Basabiiti Muzeeyi bonna bakwibwako envumbo nga ggwanga lya Amerika lye liziteekawo ng'ebigambo bya Kyagulanyi bibafumita bibalumiriza okubeera nga bakolegana n'oyo ate mwana wattu ayitiramu ensimbi empitirivu eziva mu ggwanga lya Amerika okunyigiriza naddala bannayuganda ne Afrika okutwaliza awamu. Mitembo yayongera okubeera ng'ataama. Nkubuulira lwaki Oba Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yatambula mu mawanga ga Bulaaya era na biki ebyongedde okubeera nga bivaamu nga n'olunaku olwero Paalamenti bw'ebanga yavuddeyo n'etuula n'eteesa ku ggwanga Uganda bw'esuubira bingi ebigenda okuva mu Paalamenti kye yateesezzaako. Kati Kyagulanyi Ssentamu Mitembo okuva n'ateeka eggwanga lya Amerika mu ttaala n'amawanga ga Bulaaya agasigadde gaategeera nti ekyamazima naffe wano tulina okubeera nga twekubamu ttooki. Amawanga nga Canada ne gagoberera, amawanga nga Bungereza ne gagoberera, amawanga nga Germany ne gagoberera. Era ng'ogalaba nti Amerika bwe kuteekako envumbo eggwanga lya Canada, eggwanga lya Bungereza, eggwanga lya Italy, Australia gabeera ku mwanjo nnyo naawe mu kubeera nga gakubako envumbo oba amabaati bwe twanikiyisa mu ggwanga erya Uganda mu lulimi olufuutifuuti. Kati omusajja Kyagulanyi ayongedde okubeera ng'ateekawo obunkenke n'okutuusa olunaku olwaleero. Ebigambo bino bye yayogera ng'ali mu ggwanga erya South America
byayongera okubeera nga ddala bifuukira General Museveni kagumba weegoge nga buli nsi yonna eyagala okukolegana n'omusajja ono esooka ndowooza kuwuliriza katambi kano akakyagulanyi. Kati amawanga gavuddeyo gagamba tetugenda kutunula butunuzi, tetugenda kusirika ng'ensi zaffe zikolagana n'oyo amenya eddembe ly'obuntu, ensi zaffe nga zikolegana n'oyo mu nsubuligana atirimbula abantu mu kalulu, ensi zaffe nga zikolegana n'abo abali mugenda mu maaso n'okubeera nga banyigiriza omuntu mu ggwanga Uganda munnansi ayina eddembe lye eryamuweebwa Katonda. Kakati nno embeera etandise okubeera nga ddala emberenge egagira General Museveni ku sayidi ye. Ngenda kukuwa bye bigenda okwolekera ne biyinza okuva mu miitingi eno eyatuuliddwa oba mu lukuŋŋaana luno olwatuuliddwa oba palamenti eno bwe yatudde mukwano gwange mu kibuga wali ekya Bufalansa olunaku olw'okwosejjo olye General Museveni kyayolekedde ng'envumbo empitirivu zisuubirwa. Kaakati nno abasajja okuvayo ne boogera ebigambo bye bayogedde olowooza nti byakomyawo. Kugambe nti Kyagulanyi yamaze dde okubeera nga UN emukoonako n'emugamba nga 18 tugenda kubeera ne summit mu Geneva. Bw'onaaba ng'osobola okubeera ng'oyogerako naffe gye tuli ojja kubeera nga oyogera. Kakati Kyagulanyi kyamaze dde okubeera nga kikakasibwa nti mweteefuteefu okubeera nga tasuba mukisa guno ng'aliira ku nsiko, okwongera okunnyonnyola n'embeera gy'ayitamu nga bannayuganda abamu bakyabitwala nga ebyokusaaga, bakyabitwala nga ebyokubalaata. Kati mukwano gwange nkutwala wa? General Museveni yalagiddwa okubeera ng'ayimbula abasibe bonna. Wuliriza, abaasibibwa mu ggwanga Uganda munda ku lw'ebyobufuzi oba bwe bayita ba political prisoners. Jjukira nti omusajja minisita bali omunsi yavuddeyo n'ategeeza nti mu Uganda tetulinamu ba political prisoners. Kati General Museveni ng'akozesa abasajja abeeyita aba opposition bano nga bansi bambi mbu bali mu nteeseganya okuta abantu bano. Jjukira nti nakugamba nti General Muhoozi okwetonda omusajja Adonia Ayebale yali yamutegeeza nti yeetonde kubanga ekijja si muntu. Bino ebintu tugenda okubeera nga tubitegeera. Abasajja baba baamala dde okubeera nga bafuna intelligence ku kiki ekigenda okujja na biki ebiyinza okubeera nga bisalibwawo. Kati General Museveni okusiba akakookolo nti bali mu kuteesa ne bannabyabufuzi bano abakolegana naye mu kisenge okuta abasibe. Lwaki bw'ati bw'akikoze? Njagala osooka owulirize omusajja ono ng'akakasa ti General Museveni alina okuta abasibe mu bunnambiro. Bw'ova mu katambi kano olabe ne Alex Waiswa engeri emisango gye gitandise okubeera nga gimugibwako. Olwo nzije nkubuulire ekiri emabega w'okuteebwa kw'abasibe ate nga General Museveni ayagala oba tayagala alina okubeera nga abata, kubanga ezimu ku conditions Kyagulanyi ze yamuteera ku mmeeza kwe kubeera nga awaayo obuyinza, kwe kubeera nga mangu ddala ate n'abasibe bonna abaasibibwa. Kati olwo okwogera kutandike nga bino bibiri bimaze okubeera nga bikolebwa. Wuliriza omuzungu ono, wuliriza omusajja ono. General Museveni ayagala kubeera nga azannya kabadi. Kabadi ki? Sooka owulire ebigambo bino. Thank you, Chair. Dear Commissioner, ahead of the elections, Bobi Wine was cheered by tens of thousands of Ugandan voters wherever he appeared in the country. Now, after the elections, he is under siege, and tens of thousands of citizens took the streets, this time in protest. The post-election situation in Uganda shows a systematic assault on fundamental rights. President Museveni's 7th term followed elections that failed to meet democratic standards, preceded and followed by mass arrests, violence, attacks on journalists, the shutdown of civil society, an internet blackout and killings of unarmed civilians. The harassment of Bobi Wine, his family and members of the National Unity Platform is unacceptable. The European Union must act consistently to end immediately all violence, threats and the arbitrary detention of opposition politicians and their supporters. We must review our cooperation with Uganda and firmly support civil society, journalists, human rights. Kakati mukwano gwange n'akatayite kannaba kubeera nga kasala ng'abasajja basazeewo okubeera nga balagira era nga basaba nti gavumenti ya General Museveni erina okubeera ng'eteekebwa ku kiyinja okuta buli musibe yenna eyasibibwa ku by'obufuzi, okuyimbula buli muntu yenna, okulekera abantu eddembe lyabwe. Kaakati n'abo abatta abantu nga balina okubeera nga bakwatibwa ate bavunaanibwe. Abo bannamagye abaali bataddeko obukookolo, abaali bataddeko zimasiki, gavumenti ya General Museveni erina okubeera nga ebawaayo kubanga kye kijja mukwano gwange teyinza kubeera nga ekiwona.
kakati nno oluvannyuma lw'ebigambo bino General Museveni bwe yamanya nti kino kye kigenda okubeera nga kituulibwamu era bye bigenda okubeera nga bibeerawo kakati musajja wattu n'avaayo n'ateeseganya n'abasajja abamanyikiddwa aba opposition ey'okwerimbika nti bano bateese ku butya bwe bayinza okuyimbula abantu ba NUP. Jjukira nti NUP eno kuva mwaka gwa 2021 babayita General Museveni batule ku mmeeza ne Kyagulanyi mbu bateese bate abasibe bano naye Kyagulanyi yavaayo n'ategeeza n'agamba ffe tetuteeseza ddembe lyaffe kati tuteese tukuwe ki ffe tetulina kyakkuwa wabula ate gwe tukusaba eddembe lyaffe kubanga ddembe lyaffe okubeera nga tulirwanirira mu ggwanga Uganda, ddembe lyaffe okubeera nga twesimbawo, ddembe lyaffe okubeera nga tukyusa gavumenti, ddembe lyaffe okulaba nga tukujjawo kasatuba nga tulaba essaawa zino nga togasa ggwanga Uganda toligattako demokrasi waalyo omutatanye saako ne constitution okubeera nga tugirwanirira lino lyonna ddembe lyaffe nga bannayuganda naddala abavubuka kitukwatako nnyo kubanga future fe tugenda kubeera nga tugibeeramu ate mu already future yammwe mwagiyitamu nadda. Kakati nno musajja ono Robert Kyagulanyi Ssentamu Tembo bwe yavaayo n'agaana okubeera nga ateesa ne General Museveni twalaba abasajja nga Bedi Bwanika nga batandika okubeera nga bateekawo embeera abasajja nga Bampuuga bo ne beerimbika mu kifaananyi kya NUP nti bateesezza ne General Museveni era mbw abantu olwo bayimbulwe. Kakati no General Museveni bwe yalaba nga tebikoze n'atuma omusajja Balamu ateese n'abaana bano mbu okusinziira ku bigambo bya Ssaanya mbu ne babasuubiza amamotoka ne babasuubiza zi bizinensi saako n'okubeera nga babasuubiza okubeera nga bano babata kasita bakkiriza emisango mbu egyabateekebwako olwo bateebwe nga General Museveni talinaawo musango kubeera nti yakwata abantu bano olwo omusango gusigale ku bano abaakwatibwa ne basibibwa nga General Museveni ye yejjeeredde kubanga bakkiriza emisango. Kakati ku luno omusajja aleese abasajja abalala mbu bateese butyo bagenda okubeera nga bayimbula abasibe bano ayagala kuteekawo kifaananyi kikulaga nti bano aba opposition bakolagana nabo be baamusikiriza be baamwegayiridde be baamwetondedde n'ata abavubuka bano oba n'ata abaana bano so nga waliwo ekiyinja ekimunyigeena emabega kyatayagala gw'olabe ekimukaka okubeera nga ayimbula abantu bano era ne bwe banaateebwa nga tebateereddwako conditions nti mukkirize emisango tubate abagenda okuteebwa bonna kiba kigenda kutegeeza ti General Museveni agenda kujja mu public akugambe nti bano be bansabye mbate nembata bano be bansabye be banneetondedde be banneegayiridde nendaba ng'omuntu nti nina okubeera nga nkikola ku lwa Uganda naye nga takulaze nti abasajja bali be bamunyigirizza okubeera nga akola kino kubanga kiba kiwa credit Kyagulanyi Ssentamu Robert kye yatandika kitandise okubeera nga kikola ku musajja tewabulwa. Kati twabadde tukyali awo omusajja Alex Waiswa emisango egimu ne gimugibwako egizze nga gimuvunaanibwa kakati ebbanga lyonna okuwera emyezi egikunukkiriza mu musango gyamuggiddwako buggyibwa nga tewali nti nno ono oba banoonyerezza batuukiriza kino wabula ne bafuna engeri gye bamuggyako omusango guno ate bulijjo nga bannamateeka babagamba ti omusango guno si mutuufu ng'abasajja baakalambira batandikidde ku Alex Waiswa. Njagala owulirize engeri gye bamuggyeko omusango guno okkirize nti Kyagulanyi si musajja wa bulijjo nga ne General Museveni byayolekedde mukwano gwange ogenda kubiwulira ogenda kutya. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange Seeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala maneetaase enamba yange yeno eri 0701763711 namwe banyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omufumbiro abadde awezezza emyezi 6 mu kkomera nga wera ennemba n'omusango gavumenti yakono gwe yamuggulako nti ono yakuma omuliro mu bantu n'okukola obulumbaganyi ku b'ebyokwerinda.
kyokka akaseera kabadde keekulungudde ng'omusango tegunnatandika kuwulirwa ng'omuwabi wa gavumenti yagaana kkooti eno okuyimbula ono ku kakalu ka kkooti ng'agamba nti yali wakutaataaganya okunoonyereza nga ne mu kulonda okuwedde yali yeesimbyewo ku kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Nakawa East. Omuntu akyalelemba n'emisango abeera muntu wa kkooti yeesalawo kkooti bwebeesazeewo. Olwaleero onakomezeddwawo mu kkooti era bannamateeka be okuli Frank Serunkuuma yasaba omulamuzi Frank Namanya okugoba omusango guno kubanga gwawaaba mu kkooti nkyamu. Era kkooti n'ekizuula ndi akituwale eri borod kyadishiit eri borod nnyo teraga wa specifically kiki mbagambye ku lubereberye beeyina okulaga with specifications ekyasigendanga ogamba Masaka yonna oba Kampala yonna. Oludda oluwaabi mu kuwaaba omusango guno lwalemererwa okulambika ekifo ekituufu mu disitulikiti y'e Kampala ekimenya etteeka erya Magistrate Act. Abawagizi ba NUP okukola omusango mu kibuga Kampala n'ekibuga Kampala kinene ate ffe mu mateeka agaffe olina specifyinga nti akikola wa. Mu kibuga Kampala kirimu divisions nnyingi zirimu ebyalo bingi. Bw'oba olina okugenda mu maaso n'olaga nti ku kyalo bwekiti Muluka bwe guti division bweti Kampala district. Serunkuuma asabye Ssaabawabi wa gavumenti okwetegerezanga emisango gye baggula ku bantu era nti bakuwawaabira gavumenti olw'okumalira Wayiso Mufumbira obudde n'ensimbi. Naye kati tulina emisango mingi nti basooka ne bakwata omuntu ne bamuddamu ku poliisi ennaku musanvu ne bamutwala mu kkooti ne bamurimandinga n'abeera ku rimandi kati Wayiso ati myezi 6 naye tebakola kunoonyereza. Era leero omuwabi wa gavumenti agambye yeetaaga obudde bweyongere okunoonyereza. Wayiso Mufumbira newankubadde kkooti emuggyeko emisango gino asigadde mu kkomera nga kyawera ennemba n'emisango emirala mu kkooti ey'e Kanyanya. Omulino ogw'okukola dduyiro w'ekinnamagye gwavunaanibwa n'abalala 19. Nga European Union eba etudde of which kye yakoze n'ekizuula nti akalulu kwemu ku nsi zaabwe gye batwalanga ettwale lyabwe kaabaddemu oba kaalimu ebirumira eba egenda kutulugunya eba egenda kuyisa bubi era omukulembeze oyo senga kizuulwa baba bagenda kujjako forcefully. Kyokka ate amateeka waliwo gabakugira nti bayinza obutakujjako. European Union Council tekkirizibwa kujjako omukulembeze oyo gubanga mupiira nti ref wamala okugumala wamala omupiira obuwanguzi bayinza obutabujja ku tiimu Liverpool ebeekubye bagireka newangula ne points zaayo nebeera nazo. Naye mu maaso eyo wabeerawo akakiiko akali independent akaba kagenda okubuuliriza ku biki ebyaliwo era na biki ebiddirira bye njagala okukunnyonnyola. Kakati gwe abadde yeebuuza Omungereza asirisa Omungereza ye yatuteekako akasajja wano nawo eddoboozi liba ligenda kuvaayo. Senga European Union etuula moso netuula ng'erina kye tuyita European Parliament awo boyi kaba kaweddemu tuba tuzingazingako kasobolya nti European Union etudde netuula ne byawule European Union ne European Parliament senga bituula boyi banga Uganda Parliament etudde nti baleese bago bagala difuula tteeka ekyo kye tuba tuliko era we tutuuse kati issue ensonga za diplomacy. Lwaki tugenza mu diplomacy eno? Lwaki omuzungu akitutte mu diplomacy? Wuliriza paka gye kagenda okuggwayo. So European Union webe ekuzuddemu nti waliwo ebirumira ekola egenda kutabiryayo gye tuyita European Union Election Observation Mission. European Union Election tuli kubyakulonda Election Observation Mission nekola okubuuliriza okusinziira ku biki ebyava mu kalulu era byebejjeeyo byonna gwe manya nti ebibyo bazinge abika abaalina kulinnya kagaali atandika okubika singa baba bamaze European Union Election Observation Mission biba biwedde byonna kyensuubira nti byawedde
okolibwa yensonga lwaki wawulidde nti presenter yabadde ng'akola resolution nti ebyaliyo it was not an election, it was more of a military operation. Kitegeeza nti okubuuliriza kwakoze eki kwawedde nga bayita mu European Union Election Observation Mission. Kakati awo wekimalibwa ekyo European Union Election Observation Mission egenda kola kye tuyita final documentation oba report gyeyinokuwa European Parliament ne European Union. Kati report yeyo webemaliriza bamaze ogikola bagenda tandika okuteekawo sanctions. Of course tuze tulira sanctions naye zino ziba nkakali kubanga baba bagenda kunyiga politically olwo ogenda nenga bakunyiga diplomatically and democratically. Bakola statement baba gekiwandiiko European Union ebaga ekiwandiiko nga kikusalako apart among the sanctions oba sanctions zimu zabakuteekako bakutemako obuyambi bwonna bw'obadde ofuna oba ekintu kyonna ekyekwanaganya ekikubagana nti buyambi bwa ssente. Ekisooka ekisinga okukubira ddala basooka ne bakuggyako obuyambi obwa national budget nga mwawulira nti USA efundinga budget half of Uganda's national budget bakujjako budget line eyo yonna ne bagikujjako sente bajazikuwa babazikujjako amateeka gabagamba balina kuzisa mu independent civil society organizations. Civil society organizations zino ze mwawulira mu 7 zeyaggala nga tuyingira akalulu zezino ezibeerawo ziri independent eziyamba abasajja abazungu okubabuulira buli ekigenda maaso mu kalulu. Kati mu 7 zeyabulokinga kati bakugamba sente zino zibadde baba government yo instead bazidiverting and bazisa mu civil society organizations bongera okubuulirizaako lazima n'okuzuula kye tuyita ku human rights violations. Ekiwandiiko ekirala kye bakola babaga ekiwandiiko nga bayita mu Ministry of Foreign Governance oba minister akola ku mawanga agali mu Africa kasitali banga twali lyabwe nga ekiwandiiko ekyo kigamba nti eggwanga BC Uganda muligyeko legitimacy muligyeko obwesimbu kyekiri Museveni kyabadde anoonya nga akola mutera okukozesa akagambe Museveni anoonya legitimacy kati bakola ekigambo okugyawo obwesimbu okugyawo legitimacy nti byakola byonna tebitambulira ku mitendera gya foreign policies oba policies zetwakanyako okusinzira ku ndagaano zetulina naye simanyi oba tuli fenna. As if that's not enough bakuteekako akakiiko nga bamaze okugyawo legitimacy mu byali mu kalulu bamaze okuteeka bakuggyako legitimacy ku kutulugunya abantu n'okutta abantu. Omwami yabadde specific nane mentioning erinnya Okero tuli fembi kakati n'obateekawo European African Union kulilekana akakiiko waliwo akakiiko ke bajja okuteerawo akalina okola investigations ku kutulugunyizibwa oba ku election campaign violence okutta okutulugunyizibwa okwali mu campaign ne mu kulonda. Awo balonda bakola akakiiko naye nga kakubirizibwa okusinziza gwe baba basiimye African Union oba SADC. Tuli fenna kakati ezo African Union kiri erizo okuluzinga their legitimacy also ne batandika okuba reporting enfujukira bano already bakola reporting ne video clips bazina evidence bagina kati kiri eri African Union okola amanyanga olwokuba Museveni abagulirira. So bakuteekawo akakiiko ne kakola kye tuyita audit of the votes awo wetuli kati audit of the votes wali bagambye byabakama awanikeyo ebyava mu kulonda results zava wano zizatuwa figure eno byabakama kyalemereddwa okukola instead of okugisa ku website European Union Parliament ezabe omwami yagenze mu Uganda Gazette nakola vulugu nga we yabirangirira we yabitadde mu Uganda Gazette nsubira information eyo abagoberera lumbu ye mwagirabyeko. So bateekawo audit akakiiko kola audit ku votes oba ku bululu obwalonda engeri gye bwafuluma nga tokomyoko bateekawo kye tuyita international committee eri gye nkugambye egenda okubuuziza ku violence yali mu kulonda ne mu campaigns. Wano we wali challenge gwa atali mugumiikiriza wano we wali challenge eriki nti abaami bano original balina endagaano ze bakola ne Museveni for their regional security nga olya nti Al-Shabaab esefutuka Sudani Al-Shabaab esanga ebyo webyo nti abakwatwe ni tawa
kati bakola agreements gwe omuntu wa bulijjo zokola ki zotamanyi nga zine engeri obukwato obulimu mu agreements ezo be bazimanyi naye ze zireetera Museveni okuba n'amawaggali nti tebalina kye bakusobola mukola naye ate era mu agreements ezo tezimumakinga kuba nti ajja ku breachinga terms and conditions of their diplomatic arrangements kati baagala kukozesa diplomacy and democracy okulaga nti ya breaching terms and conditions ze bakanyako mu rules of applying democracy eri bannansi ensonga endala babadde bakozesa abaami babiri Museveni ne Kagame kati bagala baprutinga oba bajjawo omulundi kubanga wojjawo Museveni n'oteekawo Bobby suubira entalo nga zifubutuka wa Kagame kati bagezaako okunyiga abasajja babiri babajjewo diplomatically kyovulaba nti wa Kagame gwokya omuliro gwa Chameleone gwe yayimba omuliro ogwokya guli wa Kagame ne wa Museveni gwatabusedda bajja genda naye diplomatically and in a smart way